Bannange, people power, our power. Kunga mkono, kunga. Kunga Kyagulanyi, kunga. Kunga Namboze, kunga. NUP everywhere. Abantu b'emukono. Abantu b'emukono, abantu b'enamawojjolo, abantu b'ennakisozi, abantu b'ennakifuma. Bannange, mujje tulindirire omukulembeze waffe. Abakyalimu akatengo ate poliisi nedda baddiya twagirinnye ku nfeete. Awo tekyayina weesobola okututataganya. Twagirinnye ku feete. Bannange temusigala yeewaka. Mujje twanirize omwagalwa w'abangi omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga. Enje erigenda okukulukuta omubisi n'amata. Uganda yattu eddeyo mu motherland. Tugijjeko ekikolimo ky'Abanyarwanda. Nyongera okukunga bannamukono. Bannange muyike mu bungi. Bannange mujje twanirize omukulembeze bamaama bataata abaana bato bagetyo yuti. Bannange muveeyo abavubuka. Bannange buli omu ayina obusobozi mujje twanirize omukulembeze waffe. Abanasobola okutambula naye tutuke wagenda okwogerera tutambule. Abatasobodde tuyimirire ku makubo omukulembeze waffe tumuwuubire. Aba FDC nga beetalaga. People power, our power. Nange negase kuba mukono mwenna gye mulimbako woola. Okutandikira by the way, tutandikira onwe ya Namboole. Ku kkubo lyonna erikwa ab'e Namboole mwenna mubalinde. Mukono mulinde pulezidenti waffe bwe tulinamu essuubi. Akati kaffe ak'ekibiriiti kokka akaaka bwe kati. Mumulindirire muwulirize byagenda okwogera ate bibazzeemu essuubi bibazzeemu amaanyi twegattire wamu 2026 Museveni tumutwale atuviire tusobole okukomyawo ensi yaffe mu mikono gy'Abannayuganda naffe tweyagalireko mu nsi empya. Ebya poliisi byateredde. Power, our power. Nange nyongera okunga abantu mukono na Kifuma, Lugazi, awona Nagalama, mwenna enkya mu bukeereze enkookola tugende twanirize pulezidenti waffe. People power, our power. Kunga mukono, kunga Kyagulanyi, kunga na Kifuma, kunga. Eno message egenda eri poliisi. Tubakunga mwena bannamukono mwena wemuli bannange mujja tusonyiwa ebitundu bye abamu tetubimanyi tumanyi. Enkya bannamukono mwenna Kokonjeru, Kiyoola, Kisoga, Katosi, Nakisunga, Namumira, Kyetume mwenna bakoowoola mwenna mujje mwanirize pulezidenti. Walusubi, Kayanja, Namataba, Mbarara, Namawojjolo, Kitega mwenna mbakoola mujje bannaye mwanirize pulezidenti mu bungi. Mwenna mujje mwanirize pulezidenti mu bungi. Bannange ate nga ndi musanyufu nnyo bannange pulezidenti agenda kutuuka ewaffe yennyini. Bannange okubera bannange walayi ekyamazima pulezidenti simulabangako maaso ku maaso ng'ayimiridde awo. Simulabangako naye bannaye laba wazze waffe nga siriyo inshallah. Kasabe Mukama Katonda bulamu bwere tujja mulaba kuba tukimanyi nti ye Mukama Katonda eyamutuwa agenda mumukuuma. Tujja mulaba tumulabe kuba simulabangako maaso ku maaso. Naye abantu b'emukono mwenna mbakoowoola. Bannange abantu b'ewaffe mujje mu bungi. Buli kisa ekyalo kyonna kyenkoowodde mwenna muli mu mukono. Temutuswaza. Abantu b'Ekitega, Namanve,
Seeta mwena mbakoowoola bannange eyo maini njerere yonna yonna eriko bantu naye mwenna mujje mwanirize pulezidenti mu bungi pulezidenti waffe mulaga omukwano kuba ke kabiriti kokka ke tulinaako. Kati mbu ate baagala attention tugijje ku country tour. Kati bannange Vivian kati kunga Mubende kunga Kasanda kunga Myanzi kunga Bukuya kunga Nama kunga Mityana nkunga abantu b'Emityana mwenna n'ebitundu ebiriraanyeewo. Pulezidenti agenda kujja Emityana ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omukaaga. Tubeerewo mu bungi tumulage love, tulumye abayaaye, tulumye abanyampi. Ekyo olaba nze ebitangaatako sibiwabudde. Nze ebitangaatako emiramu egitangaatako sigiwabudde yadde n'akamu n'akiddagala. Nze ebintu nga bino sibiwabudde kitegeera. Ate nga abantu b'emikono mwena tubakoola mwena we muli bannange. People power, our power, people power. Bannange nze nkunga abantu b'e Kasanda Bukuya Myanzi Nama Kakungube Mukyenda mu Kiganda mwenna n'ebitundu ebiriraanyeewo Musaba Kigalama mwenna n'ebitundu ebiriraanyeewo Myanzi mujje twanirize omukulembeze waffe Emityana ku Busimbi. Mujje twanirize omukulembeze waffe nange nkunga ab'emukono naye ntandikira awo enakawa abantu b'enakawa manyi temusobola genda mukono naye mujja kuwubirako pulezidenti ku ngalo. Nakawa, Banda, Kireka, Seeta kunga Mubende kunga Kasanda kunga Myanzi kunga Bukuya kunga Nama kunga Mityana nkunga abantu b'Emityana mwenna n'ebitundu ebiriraanyeewo. Pulezidenti agenda kujja Emityana ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omukaaga. Tubeerewo mu bungi tumulage love, tulumye abayaaye, tulumye abanyampi. Kunga Kasanda people power, our power, people power. Bannange nze nkunga abantu b'e Kasanda Bukuya Myanzi Nama Kakungube Mukyenda mu bannange Kisoga Katuusi ku mwalo abavubi bataata muveeyo anti biri bye tuyitamu mubimanyi. Mujje tulopere omukulembeze waffe, mujje tulopere ise bantu oyo ye taata, oyo ye mwana, oyo ye jjajja, oyo ye buli kimu. Banaye mujje tumulopere abavubi bataata. Embeera eyo mugitegeera. Ab'e Katuusi Kisoga wayitawo n'oyo mwana w'abandi omwagala w'abandi. Banange mbakoowodde wabula n'ekirala kyenjagala okusaba pulezidenti waffe taata, omwagalwa w'abangi taata, Ekamuli baakulemesa tewaatuuka, otuddiremu ka pulogulaamu ako ne Kamuli tukulindiridde mu bitiibwa na taata. Omukwano Ekamuli gututa, tunoonya we tuyinza oguteeka tetulabawo taata. Tusaba otukyusizemu mu ka pulogulaamu ojje taata, kwe kusaba kwange. Ate nenjagala n'abewaffe Kasese abaana b'e Rwenzururu gye muliye Bwera, Kinyamaseka, Kirembe, Kasese Tawuni, banange Kasangali, banange Eshamangu she Rwenzururu.
omukulembeze waffe pulezidenti wetu ekasese bannange abe bwera abo ku boda halya mutegera waawo ku boda hwe abalimi b'eshaggonja abe binaazi bannange awo mutegerawo nnyo baana be bwera eshandara musiheeyo twotolere omukulembezi twotolere pulezidenti wetu tumusanyukire bannaye banakaseese mujje twetegulireko ekibambulira Museveni ekyo nakyo kikimanyi nti ekasese tetukyagala nga ko ate era tetulikyagala ye kati mulinda ki nenno mbadde nteesa nga pulezidenti bw'atambula n'emikono Masaka Mityana Kasese mutandikirewo okutegeka mukitegeera ekintu ekyo olunaku lwagamba nti bannange Kasese weewaayo enzuuno nzijja oba tulisula ku makubo nga tumukuuma kubanga ffe security tugyesobolera tetwetagana basirikale tutataganya Kasese ndowooza mututegeera abaana b'omulubiri ye gye muli bannange mwanguweko bannange taata ye kambuze n'ebundi bugy'onaatuuka nayo ye bannange wawe tutakulinze mu Uganda n'ebitundu ebimu gyebiri eyo kati waliyo gye bayita eyo Kasangali bannange taata oliwa omukulembeze waffe omulungi Mukama akutukuumire naye abantu b'emukono nyongera okubakoowoola ti bannange mujje twanirize omukulembeze tulaga amaanyi tulaga okwagala tulaga essanyu bannange tulaga omukwano guli ogw'ekimmemmette omwana nga yatwagala naffe katumwagale tugenda mwagala tumwagale tumusuute bannange tumusitule mpaka kuwulira bubi tugenda mwagala tumutamye ababayenyareemu badduke bokka na bokka lwalaavu bagambe nedda bannange kimala tuwanise ab'emukono obumyufu bwafe obwo ye mubutegeera suulamu kamyufuko bannange musimbe ku bitooke omulokozi ajja e Jerusalema mukitegeera bannange essanyu liribula okunzita